nti kakati oba lipooti eremeseddwa okugenda ku fulo ya kanso bye twabadde tuteekeddwa okukola otwagala tuyise kanso eyise bye twabadde twagala kanso eyise tetulina kyakola ofiisi ya Loodimeeya yo kefulumye directive kuba twabadde twagala eddoboozi eryawamu ffenna ng'abakulembeze kyannaku eddoboozi eryawamu teryafunyise olunaku olw'eggulo ku nsonga zino n'olw'ensonga eyo situjja kutuula butuuzi nga Katonga ajjula ofiisi ya Loodimeeya nga nkolagana ne bannange bano ne tutunulira obuwaayiro mu mateeka obutuuwa obuyinza ne tusalawo ofiisi efulumye ebiragiro bino wammanga. Ekisooka nga tugamba nti management n'ako akakiiko ka Public Procurement and Disposal of Public Assets Unit PDU bayimiriza embagirawo enteekateeka zonna ze babadde bakola okugenda mu maaso okugula ettaka kubanga mwetobeseemu emigozo bano n'ekigoye wezinge mungi kakica mungi avaako ebyo bye mugaba wano kati ekiri emabega waabyo mwe kye mutalaba ye kakica ali emabega w'ebyo zeze eŋŋumi ze mulaba yeyo katemba gwe mulaba kati tulagidde oba ofiisi ya Loodimeeya eragidde executive director mu instrument eno gye tufulumiza olwaleero kuyimiriza mbagirawo byonna bibadde bakola mu kugenda okugula ettaka bakole alipoota namutaayika wawe babadde batuuse ne process engeri gye zeetambulamu babireete mu seeke bwe tunaabifuna naffe tujja bitwalira bakansala ku mulundi guno tubasuubira tebajja kudda mu kwekola busolosolo kuddawo kwekola busolosolo kuli busolosolo kugira buti batunuulire ensonga semasonga nga tewali kwekola busolosolo kyetubasuubiramu nga tuleese ripooti eyo tiimu yange ejja kubaayo egireeta oba gye ndi oba siriiyo tiimu weeri. Ekyokubiri kwe kubanga IGG amaze ebbanga nga tawa lipoota ku nsonga zino nga mulimu abantu be twamuwaako obujulizi wano. IGG yajja wano n'agamba abakozi batuuza n'olukiiko olunene wali mu gardens ne babuuza abakozi mwe mumanyi eki abakozi ne babeera bavumu ne bawa ensonga zaabwe. IGG yasamoninga kumpi buli top manager mu kitongole muno okuva mu technical staff bonna ne babatwale wa IGG bonna ne balikodinga statements. IGG n'asindika ttiimu nejja ku nnaku z'omwezi 28 ne tutuula mu boodi rumu wano eno ya Loodimeeya n'enkwataga fayiro bwe gati obujulizi bwe buti obuvo n'obuddo bw'enjega y'ekiteezi n'amannya ne tugamuwa be tugamba nti no n'obujulizi obubaluma buubuno. Mbabuulira ttiimu eyajja bakwata ne ku mumwa bwe bati bino bibadde mu kitongole bo bennyini beenenya ne bagamba tubadde luddawa ne tubagamba IGG yajja wano ne ttiimu ye mu 2022 n'asuubiza okuteekawo special investigation unit ng'ekola ku KCCA yokka naye temugiteekangawo kaakati nammwe mwenenye era twabagamba mubavuddeko enjega abamu mwebamu kuba IGG ofiisi ya IGG kuba mwalimu okukola gwe muteekeddwa okukola. By the way ne mwami Museveni twamuteekamu kubavaako ku njega y'ekiteezi era ensonga ne tuziwa tubasuubira okuba nga babaako kye boogera ku nsonga ezo. Kaakati ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana enjega egudde ekiteezi olwaleero ziri 18 omwezi ogw'omwenda nga baatusuubiza nti mu wiiki emu bagenda kufulumya alipoota tefulumanga. Kiki ekikulemesezza IGG? N'olw'ensonga eyo ffe position yaffe eri nti IGG alina okufulumya alipoota eno amangu ddala bwe tunaaba tunaava mu mbeera eno gye tulimu.
etubulira ani buli omu akwatibweko avunaanyizibwa lwe tujja okumalawo embeera. Ekyokubiri, tugamba nti IGG twakusaba nti amateeka ge bayita public standing orders, public service standing orders, gagamba omuntu anoonyezebwako bamugamba ddako ebbali ng'onoonyezebwako. Naye lwaki abantu be banoonyako mu kitongole muno mu KCCA tekuliiko n'omu yakwatiddwako? G'amateeka ga public service standing orders tegakola ku bakungu ba KCCA? Ne bw'ogamba nti kale otuulidde ripooti, kwatako abamu ba interdicting obagambe mudde ebbali tumale okubanoonyerezaako, bwe tunaasanga nga temulina musango mulikomawo. N'ekyo ne kikulema ekitono bwe kityo. Kaakati tugamba IGG olwaleero wiiki eno twagala okulaba nti boonoonyerezaako bagira bafuluma ekitongole okutuusa ng'okunoonyereza kuwedde, kubanga batutawaanya n'emirimu gyaffe. Tekiba kya bwenkanya okulowooza nti omuntu anoonyerezebwako anaakusobozesa okufuna obujulizi obumulumika nga mwali mu ofiisi. Tasobola. Era nti taakola ebyo ebikolwa bye mulaba mu kanso. Waliwo eri ali ku remote anyiga. Gwe n'olaba bukolokoosi kwekyanga buti. Waliwo anyiga amapeesa.